Ensonga z'abajaasi b'eggye lya UPDF abalumba poliisi ey'e Wakiso ne bakuba abasirikale ba poliisi zongedde okulanda. Akulira emmeeza evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyettaka mu maka g'obwa pulezidenti eya State House Presidential Task Force on Land Matters Brigadier Moses Lukyamuzi bw'alayidde ntagenda kuzikiza ku nsonga z'okukwata abafere abantu ku ttaka mu bitundu bya Uganda ebitali bimu. Brigadier Moses Lukyamuzi ng'ayogerako ne radio ya Kabaka Kyabasa Ensajja agambye nti obuvunaanyizibwa obw'okutereeza emivuyo ku by'ettaka bwamuweebwa pulezidenti era nti wakugogola buli kyonna kyazuula ekikyamu. Okwogera bino kizzeewo oluvannyuma lw'omwogezi wa poliisi Kituuma Lusoke okufulumya ekiwandiiko ng'ategeeza nti waliwo abasirikale ku kakiiko aka Brigadier Lukyamuzi abaakwatiddwa olw'okukola effujjo ku basirikale ba poliisi e Wakiso. Era bano abasirikale b'amagye ne badduka naye sobodde okuba pursuinga oba okubagoberera era ekyo wabaddemu RPC owa Kampala Metropolitan North n'amagye ga UPDF era bagoberedde basobodde okubakwatira Yesu Amala era nga wetwogerera kati bakwate nga era bagenda kutwalibwa mu mbuga z'amateeka babitebye. Wabula Brigadier Lukyamuzi azzeemu okunoganya nti wali musirikale w'akakiiko nti yadde omukozi waako eyakwatiddwa ku nsonga eno ey'abajaasi ba UPDF okulumba poliisi Wakiso ne bakuba abasirikale ba poliisi ti ng'ebiwandiiko ebimu ebya poliisi bwe byalaze. Brigadier Lukyamuzi agamba nti wandibaawo abakyamu mu bitongole bya gavumenti ebimu omuli n'eby'ebyokwerinda nti abakozesebwa mu mivuyo gy'eby'ettaka. Bino bijjidde mu kiseera nga basirikale okuva mu kakiiko kano aka Brigadier Lukyamuzi bali mu kattu nga babalumiriza nga nennyini ntebe ow'Ennanziga Buzigeemaya mu Kyengera Town Council abalumiriza nti baamukuba emiggo omwezi oguwedde olw'enkaayana z'ettaka ng'ono alumiriza abajaasi bano ye Kikuuma Godfrey ng'era agamba nti baamukuba. Godfrey Kikuuma ono nnyini ntebe yategeezezza CBS nti abasirikale okuva mu kakiiko kano aka Brigadier Lukyamuzi baamutulugunya nga bakolera ku biragiro eby'omugagga ow'omu Kampala Namayanja akayanira ettaka Emaya eryakolebwako ebyapa 2 mu bukyamu. Brigadier Lukyamuzi agambye nti wakusigala ng'ayamba abantu abatulugunyizibwa ku ttaka okutuusa ng'omulimu ogwamuweebwa pulezidenti ogw'okumalawo emivuyo ku by'ettaka ng'aguggusizza bulungi. Agambye nti yazudde nga ne mu bukiiko bw'ebyettaka obumu ti nga waliwo abakozesebwa ebikyamu ekiviiriddeko okutulugunyizibwa kw'abantu abawejjere ku ttaka okweyongera ennyo. Naddala okuyamba bakateeyamba abalumbibwa bannakigwanyizi b'amataka babba amataka g'abantu bakadde kwa abantu abo betusimbako ennyesira okuyamba kubanga tebasobola kwerwanako n'abalala abatujjira wano nga baagala obuyambi bwaffe. Ekyennaku nti ennaku zino obulyaz'amaanyi oba obunanfuusi tugambye obutali bwesigwa buyitiridde mu ttaka. Gye buvuddeko akakiiko ka Brigadier Lukyamuzi kaayimirizibwa okumala ekiseera oluvannyuma lw'okulumirizibwa nti abasirikale baako baali beenyigira mu kutulugunya abantu. Bino bwe bijjidde nga ne mu bitundu eby'erubowa naye waawulirwayo okwemulugunya nga abajaasi balumirizibwa nti baalumba poliisi eyo ey'erubowa ne bakkakkana ku basirikale ba poliisi ne babaligita emiggo era bangi ne baddusibwa mu malwaliro mu mbeera eno enzibu eyajjawo. Okuddayo ku nnyini ntebe Kikuuma Godfrey ow'Emaya alumiriza abajaasi b'akakiiko ka Lukyamuzi okumukuba agamba nti baamuyisa bubi ddala olw'emiggo gye baamukuba. Lwali lwa mukaaga ku makya ssaawa 3 ngenda okulaba nga gasazeeko awaka wange wano nga abasinga bambadde obukookolo nga kuliko n'abaleeya naye nga balina zipisito n'emiggo. Embeera nzikakkamu lwali lwa mukaaga ku makya ssaawa 3 ngenda okulaba nga gasazeeko awaka wange wano nga abasinga bambadde obukookolo nga kuliko n'abaleeya naye nga balina zipisito n'emiggo ne bavudde mu ofiisi ya Brigadier Lukyamuzi Mengo ne baŋŋamba tuula mangu mu drone
tebangamba simu gituwe jamula yini tebantwala ku ttaka ly'omukyala Namayanja naye nga ttaka yaga agamba ayinako ekyapa kyayita bbiri nti yagula ku mukyala Nakijoba gwe nalinawo abiredda ate nga n'ebyapa byasalasala mu kyapa ekyo ekyayita 10 yasalamu ebyapa 9 n'ateeka mu mannya ag'enjawulo kakati ne bajja ne batwala ne bampamba ne batwala ku gurawundi ne batandika okunsabula emiggo nga basabula erizolo nga bangamba terina okubaako ekiwandiiko ky'osayinga ate va ettaka ly'omukyala naye ng'ettaka nagenda otandika okutegeera myaka 52 gye nnina nga ttaka lya jjajjange era ng'alikozesa n'ekyapa tukiina. Era bino webijjidde ng'emivuyo mu nsonga z'eby'ettaka gyeyongera mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo omuli n'abantu okusengulwa ku ttaka n'abalala okutwalirwa ab'ebyokwerinda abagambibwa okubatulugunyiriza ku ttaka eryo. Abalamazi bakonkomalidde e Namugongo oluvannyuma lw'okubulwa ensimbi ezibazze ewaabwe gye baavudde. Omusasi waffe Ssekajija Augustus y'abirina. Embeera nzikakkamu nnyo ku kiggwa ky'abajulizi abakatoliki e Namugongo ng'abalamazi ab'enjawulo balabiddwako nga beenyigira mu kulongoosa ekifo kino ekibadde kijjudde kasasiro okuli ebicupa n'ebiveera. Wabula mu kaseera kano waliwo abalamazi abakyasobedde eka ne mu kibira nga kino kivudde ku kuba nti tebalina nsimbi za kubazza mu bitundu gye baavudde. Christine Bazaale nkowoola ababaka baffe nkowoola Nakadaama Agule Bagiire batuweereze ku transport etuzaayo okuva mu kulamaga kwe twalamazeemu nabulya analusiya weddiranga tukubira abazira kisa okutusindikirako ku buyambi kambuyita obuyambi e Namugongo okuddayo ewaffe kuba twasuze wano n'okulya tetwagize nga buntu ng'abantu batuyamba abazira kisa. Abalamazi bangi balabiddwako nga basena amazzi ag'omukisa era nga bano bagambye nti amazzi gano gagenda kubayamba nnyo okukyusa obulamu bwabwe. Neje buli kati abalamazi bakyatendereza okulamaga kw'omwaka guno kwe bagamba nti kwefugiddwa ebyamagero nga kwe kwabadde n'ekyamaama Maria okulabikira mu kifo kino. So happy. I'm so happy. Came here just to see it by ourselves. So blessed after seeing the Mother Mary. And the other day we saw the cross. Abasirikale okuva mu bitongole by'okwerinda eby'enjawulo bakyali ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo ne ku nguudo ezikyetoolodde okukuuma abalamazi bano okulaba nga tewali kabaate konna kabatuukako. Ssekajija Augustus, CBS, ku kiggwa ky'abajulizi abakatoliki e Namugongo. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 M905. Omwana yenna alina eddembe okugabana ku by'obugagga bya kitaawe nga munnamateeka Najibu Kasole bw'annyonnyola. Kusinziira ku nnyingo namba 2 ey'etteeka erya Succession Act nga lino ly'etteeka eritwala ebyobusika mu ggwanga liwa eddembe buli mwana ow'omu maka niwaaba nga yazaalibwa kye bayita okuzaalibwa ebbali nga teyazaalibwa mu maka ago ebbanga lyamala nti mwana wa mugenzi alina eddembe kugabana ku byobusika ebyamuzadde we era etteeka talikkiriza kusosola bwa engabanya etali yakyenkanyi wakati w'abo abaana be bagamba nti bazaaliddwa mu maka n'abo abaana be bagamba nti bazaalidde bubbali. Etteeka litekawo eddembe nti buli mwana abeera mwana watali kusosolebwa. Abaweereza b'omutanda wamu n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza Mawogola bakedde kweyiwa ku mbuga ey'e Mawogola okubaawo ng'abajulizi ng'ab'ekitongole ky'omutanda ekya Bukadeefu bakwasa mu butongole bannamawogola kitempya ttuku yabaweebwa Ssaabasajja Kabaka. Omusasi waffe Omulangira Jime Ssekabiito y'omu ku bakuŋŋaanye. Gye buvuddeko Ssaabasajja Kabaka yasiima essaza Mawogola n'aliwa karakita empyattuku okuyambako mu kaweefube okutumbula ebyobulimi n'obulunzi e Mawogola. Olwaleero karakita eno lwegenda okukwasibwa abakulya essaza lino Mawogola mu butongole. Omwami wa Kabaka w'essaza lino Muteesa John Kankaka Kafumvu agambye nti abantu ba Ssaabasajja basanyufu nnyo ebitagambika olw'okufuna karakita eno. Karakita empya twebazaira Ssaabasajja Kabaka. Karakita eyo abantu basanyufu nnyo abazze olwaleero mu lwekyo Ssaabasajja kyabakoledde. Era mbasaba abaagala okulima
batandike teekamu okusaba kwabwe. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Omukubiriza w'olukiiko olw'essaza Mawogola Wile Ensimbe agambye nti nga bannamawogola basiimu nnyo ebitagambika era kalakita egenda kubayamba okwongera okugaziya ennimiro zaabwe. Tutuusa okusiima kwaffe nnyo nnyini ddala eri Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'atuwa kalakita ng'abe Mawogola tulabirawa ayi Ssaabasajja Kabaka. Nze Jimese Kabito ku lwa CBS wano e Mawogola. Ekirwadde kya kookolo kyongedde okweriisa enkuli mu bannayuganda obutasosola mu myaka. Awo nno Kyabasa Famma ng'ejaguza okuweza emyaka 29 ng'eweereza ekwataganye ne Uganda Cancer Institute okubatuusaako obubaka ku kunoonyereza obujjanjabi n'essuubi. Dokita Gerard Mutungi, Commissioner mu Ministry y'ebyobulamu avunaanyizibwa ku kulwanyisa endwadde ezitasiigibwa nga kookolo, agamba nti kookolo w'ebika byonna asobola okuwona singa abantu bakeera mu malwaliro okufuna obujjanjabi naddala mu ddwaliro ekkulu emulaga erya Uganda Cancer Institute. Abantu abandiwonye tebandifudde kuba prostate cancer bulwadde busobola kujanjaba n'obuwona kyokka twetaaga kubufuna bukyali. Omuntu bw'akula prostate egaziya, oba cancer oba si cancer egaziya. So okugaziya kwa prostate kitegeeza ye cancer era yeetaaga kugenda mu basawo balabe oba cancer oba kirala era n'obwetabeera cancer nabwo kujanjaba n'owona. Era eyo test gye bayita PSA, prostate surface antigen, siyo test yokka gye tulina okukola. Tulina gye bayita digital examination. Asobola kukola digital examination na suspectinga na kuteeka mu TV nobwo tafunye prostate PSA nibagamba nedago yeetaaga ki kugenda bakujanjabe prostate cancer. Abakugu bano n'abalala okuva mu ddwaliro lya Kookolo e Mulago bagenda kuba mu mwoleso gwa CBS Pewosa mu Lubiri e Mengo okuva nga 17 okutuuka nga 22 omwezi guno ogw'omukaaga. Ng'Obuganda bwetegekera omupiira ogw'akamalirizo ogw'empaka ez'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere ogugenda okuzanyibwa ku Lwomukaaga luno mu kisaawe Wankulukuku, ebika 5 byokka bye byakawangula beeno emirundi egy'omuddiringanwa. Omupiira ogw'akamalirizo ogugenda kuba wakati w'abazzukulu ba Lubega Nsamba Lukonge ab'Engabi Ennangira ne bazzukulu ba Lwomwa ab'Endiga essaawa 9 ez'olweggulo, naye nga wajja kusookawo omupiira ogw'okulwanira ekifo ekyokusatu wakati w'abazzukulu ba Kalibbala ab'Enseenene ne bazzukulu ba Nsereko Kalamazinnamwama ab'Ekkobe ku ssaawa 6 ez'omuttuntu. Bukyanga empaka zino zitandika mu 1905 ebika 5 byokka okuli bazzukulu ba Ndiira mu Birugabunga ab'Emmamba, bazzukulu ba Lwe Kasujja Kyesimba ab'Engeye, bazzukulu ba Katongole Mugatta ab'Ente, bazzukulu ba Maziga ab'Empindi ne bazzukulu ba Sebukko mu Kibindugwa ab'Olugave be bakawangula beeno emirundi egy'omuddirinwa. Bazzukulu ba Ndiira mu Birugabunga ab'Emmamba engabo bagiwangula emirundi egy'omuddiringanwa mu 1964 ne 1965. Bazzukulu ba Lwe Kasujja Kyesimba ab'Engeye engabo nabo bagiwangula emirundi egy'omuddiringanwa mu 1991 ne 1992. Bazzukulu ba Katongole Mugatta ab'Ente nabengabo baddiŋŋana okugiwangula mu 2016 ne 2017. Bazzukulu ba Maziga ab'Empindi nabenga beeno bagiwangula emirundi egy'omuddiringanwa mu 2016 ne 2017 naye nga mu 2017 tebagiwangula bokka, bagigabana ne bazzukulu ba Lubega Nsamba Lukonge ab'Engabi. Bazzukulu ba Sebukko mu Kibindugwa ab'Olugave bo baddiŋŋana okuwangula beeno emirundi 3 egy'omuddiringanwa bwe bagiwangula mu 1998 mu 1999 ne mu 2000. Ku mulundi guno bazzukulu ba Lubega Nsamba Lukonge ab'Engabi Ennangira nabo balwana okuddiŋŋana okuwangula engabe eno nga banaaba nabo beegasse kwabo abakagiwangula emirundi egy'omuddiringanwa singa banaamala ne bakikola, kubanga be bawangula engabo y'ebika by'Abaganda omwaka ogwedde 2024 nga baakuba Empindi ggoolo emu ku kiiso ky'embuzi mu kisaawe Wankulukuku, ng'ate ku luno baatuuse ku kamalirizo nga bwe bamala ne bawangula nabo bajja kuba bayingidde mu luse lw'ebika ebiwangudde engabo mu ngeri y'omuddiringanwa. Okuyingira mu kisaawe Wankulukuku ku Lwomukaaga luno okulaba omupiira ogw'akamalirizo wakati w'Engabi n'Endiga n'omupiira ogw'okulwanira ekifo ekyokusatu wakati w'Enseenene n'Ekkobe osasula $1,200 gyokka. Ng'enkya ku Lwokuna ku kisaawe Wankulukuku wajja kubaayo olukiiko oluttaanya byonna ebyetaagisa.
Empaka z'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere bazzukulu ba Ndiira mu birugavu ng'ab'Emmamba be bakasinze okuziwangula emirundi emingi bakaziwangula emirundi 10, bazzukulu ba Sebuko mu Kibindu gw'aboolugave bakaziwangula emirundi 7, ate bazzukulu ba Lubega Nsamba Lukonge ab'Engabi be bali mu kyokusatu bakaziwangula emirundi 5. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe ezawano. Kalali yayanukula mangu Kabaka Mutebi omubereberye ku yiye bwe yandisaze omusango nga yamutegeeza nti mukama wange abasiba abo bonna abana ekituufu tebalina musango ng'ebirina omusango kye kibbe ekyayiisa omwenge, endiga eyatomera olukoma n'embwa eyawunya ku ndiga. Kalali yagattako nti n'olukoma olwakuba omwana nalwo lwali luweza ebintu ebine ebyalina omusango ng'ebyo nti bye byali bisaana okwokya kubanga bye byatta omwana eyali azezikiddwa wansi nga basibe bali abana baali bo babakwatidde bwereere kubanga tebaalina musango. Nga tugenda mu gebweru sooka ojjukire bino. Olwaleero ennaku z'omwezi zirinnya omwezi ogw'omukaaga ogwa Ssebaseka omwaka ogw'2025. Bwe lwali bwe luti mu 1908 gy'emyaka 45 egyakayita, ekibiina ky'ebyobufuzi ekijja ekya Uganda Patriotic Movement UPM kyatandikibwawo nga Uganda eyolekera okulonda kwa bonna okwali kubulako emyezi 6 gyokka. Mu kutongoza ekibiina kya UPM okwali ku State Hall mu kibuga ekikulu Kampala, Mwami Yoweri Museveni yawangula obwa pulezidenti obw'ekibiina kino awatali kuvuganyizibwa, ate Muzeeyi Jabberi Bidandi Ssali n'awangula obwa ssaabawandiisi bw'ekibiina kino ekya UPM. Ekibiina kino ekya UPM ne kakikulembera Mwami Yoweri Museveni mu kulonda kw'ekinaana baakwata ekifo kya kusatu nga baafunayo omubaka wa palamenti omu Dr. Bazala Busa Crispus Kiyonga okuva e Kasese kyokka naye teyakuba birayiro okukiika obutereevu mu palamenti y'ebiseera ebyo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea, amajani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazitoya enva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 481. Omukago ogwattibwa President William Ruto wa Kenya ne munnabyabufuzi omugundiivu Raila Odinga gutandise okuyuuga abakulu ababiri bwe batandise okwawukanya endowooza ku nsonga ez'enjawulo ate nga bulijjo olwatiko olunaayasenta mu lugiva mu ntobo. Ensangi zineewulirwayo okwawukanya endowooza mu lujjudde omuli ne mu nkuŋŋaana ez'awamu ezaatebwamu Pulezidenti wa Kenya Dr. Kipchirchir Samoei Arap William Ruto ne yali Ssaabaminisita wa Kenya Babatinga Agwambo Raila Amolo Odinga. Okwawukanya endowooza kuno kuleetedde bangi ku batunuulizi b'ensonga okukisiinyaako nti omukago guno ababiri bano gwe batta okukolera awamu mu gavumenti ey'ekintabuli akadde konna gwandisasika nti nga embeera efuuse ya Ssebagobaganya musibe nga naye ntuuyo asala. Ennaku nnya eziyise Pulezidenti William Ruto yakigwako bwe yali ne Raila Odinga mu lukuŋŋaana olwamu ekisumu abantu ne batandika okumukuba olubenti agende ne wabaawo n'abaasimattula ebigambo nti ebintu ebyo byandibanga byalina bipange. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gakutuusibwako Kyaddondo Technical Institute Busaabala abakuwa obukugu mu bya engineering, technology ne business ku ddala lya certificate ne diploma n'obeera wa njawulo mu katale k'ebyemirimu nga bali wamu ne Chiko Muchuzi Mix awoomesa envaazi okuzaama. Chiko Muchuzi Mix kati agira mu kawoowo k'ennyama wamu n'ak'enkoko. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bazudde omuganyulo ogw'amaanyi oguli mu bijanjaalo bwe bakizudde nti bulijjo omuntu okwettanira okulya ebijanjaalo buli lunaku kyandimuyambe ennyo mu kaweefube okukuuma omutima gwe nga mulamu bulungi. Abayivu abasoma n'abaana abasookera mu luzungu olw'ebitege olwa Hawaii awayulika wentunga okunoonyereza okwa luno bakwanaganyiriza mu nsisinkano ey'ebyobulamu e Orlando, Florida mu America ne bategeeza nti bakoledde okugezesa kwabwe ku bantu 72 be balondooledde emyezi 3. Ababangufu bagamba nti bakikakasizza nti ebijanjaalo ne kawo nti bikendeeza ne ku bisavu ebibi ebyandiyanguyizza okulwaza omutima gw'omuntu saako kendeeza ku sukaali w'omubiri omubi eyandirwazizza omuntu olwo abatannafuna bulwadde bwa sukaali ne kimuyamba okubugobera ewala ennyo.
omu kubeetegereza ebivudde mu kunoonyereza kuno omugezi Dr. Madi Kalikamni agambye nti ebijanjalo ne kawo era babizuddemu ebirungo ebirala ebyendasa ebitayogerekeka ebiziyiza okwegatta kw'obutafaali bw'omubiri obugongadde ekintu ekiziyiza endwadde ez'enjawulo bannaffe amawulire